yambako nojja n'otuyamba lwaki totuyambako nojja mu kkooti ekibuuzo ekyo nakizzeemuko emabegaawo kuba nagambye olaba neewaze kujja mu kamera naye ate gwe guno omusanguliza tolinawo okukwatirako wabye bye beetaaga bwe bujulizi si buli kye beetaaga wano ku musango bwe bujulizi nti gundi yatta oba teyala igwe amanyi Okero for some good time as a cousin brother kino ky'obulwadde bwa sikosero kyo okimanyiiko ki Okero sikosero amulina era ebiseera ebisinga sikosero y'omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Kale nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much bali okubeera ngolaba era bali okubeera nga otugoberera nze ade Wilberforce kirime muyanja era nga ndi omu kwabo abaddukanya Focus TV okubeera nga tukuwa amawulire agataliiko kakunkuna konna nebaza buli omu agenda mu maaso n'okubeera nga atugoberera ng'osubscribinga era ng'olikinga buli kyokola ekyo kitufuula ab'enkizo era ne kitubeera nga kitufuula ab'okumwanja ennyo okubeera nga tulabwa ensi yonna wonna wooli mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga gwe osinzira okubeera nga otulaba okola kyamaanyi nnyo n'abagenda mu comment section n'obaako by'okomenti oba by'obuuza ate bituwa enkuba empya oba bituwa biki bye tugenda okuba nga tudda mu lunaku olwaleero ngambye kanzije n'omwami ono agenda kuba ayongera okuttaanya ku bya muganda we. Muganda we ntegeeza Okero ono babadde mu kkooti olunaku olwaleero abadde bagoberera abatategedde bivuddeyo. Ennaku zino kkooti ndowooza etudde olunaku lwakuna ng'etuula okulaba nga bawuliriza omusango gw'Okero. Wabula we tujjidde olunaku olwaleero okukola videos nga Okero ayongezebwayo paka ennaku 2 ku ssaawa 3 ez'okumakya bagenda okuddamu okuwulira omusango gwe. Kiki ekireese kalumanywera ono? Ekivuddeko kino kwe kubeera nti witness oba omujulizi abadde agenda ku flow agamba nti abadde byazze nabyo biriko video bibadde mu audio visual nga byakulabibwa katambi kabadde kakulabibwa so nga ate setup ya kooti tebataddewo provision yakulaga butambi oba yakulaga video so kino kireetedde okwongerayo kooti okwongezaayo ennaku negenda mpaka lwa Monday ekijjukire nti kooti ekola lwa kutaano naso tekola lwa mukaaga tekola lwa Sunday so kyongezaayo paka ku Monday okuddamu okuwulira wabula bintu bimu byenjagadde okukoonako nganze byendabye kuba mbaddeyo ekisookera ddala omusawo kigambibwa nti omusawo eyakola lipooti Niwamanya, if I'm not mistaken, the name is Niwamanya, yamukolako bagiyita medical assessment bwe yali akomawo wano e Uganda ng'asaba okuddamu okubeerako e Uganda. That is mu nnaku z'omwezi 3 December 2025. Agamba nti yakizuula omuntu ono yalina ebiwundu oba yalina bruises okuzimba okwo yakulina nga olaba face ye weerabikawo newankubadde kino kyayongerwako olw'obuvune bwe yafuna wali nga baagala bamugajambula naye yalina. Then ekirala n'agamba nti n'obulwadde obwa sickle cell yakizuula nti yabulina. However ekiseera we yamukolerako medical assessment eno y'okubeera nga akkirizibwa okubeera mu Uganda kuba ebyo byonna ebiwandiiko bali byetaaga ku Ministry of Internal Affairs agamba nti teyalina buzibu ku bwongo. Weewaawo oyinza okuba omulwadde
but mentally yali okay era ebbaluwa yamuweebwa ey'okufuna ono obutuuze not until kino kize ne kibaawo mu mwaka mwezi ogwokuna this year. Omulala abadde awa obujulizi bwe abadde omusawo eyamukolako eyamukebera naddala incident eno ng'emaze okubaawo. Ebibuuzo bingi ebikyebuuzibwa ebibadde bibuuzibwa omusawo ono naddala ku butya kye yazuula ng'amaze okumukebera. Byonna bye bigenda maaso mu kkooti. Omusango guli mu kkooti sobola kuguwaako kyankomeredde ku kyo, wabula ffe kye tukuwa kwe kukunoonyeza kuwa obujulizi oba kukuwa information gy'obadde tomanyi ekwatagana ku mwami ono. So ndi ne omukulu ono Musaasire yannenyezza olw'okuteeka erinnya lye mu tayito. Ekyo kyo nkyetonda ssebo ekyokuteeka erinnya lyo mu tayito ya programu ewedde mu part 1 era tetujja kikola tujja kuba tukitereeza mu buufu obwo. Ssebo nsaba obuze ku balabi newankubadde tebakulaba naye babuuzeeko. Oluvannyuma waliwo ebibuuzo bye njagadde okuttaanya nkute ensonga lwaki nkunoonyeza ssebo. Nsaba obabuuzeeko then nkubuuza ebibuuzo bye bambuuzizza mu comment section yaabwe. Musiibye mutya bannayuganda mwenna? Twongereko ku ddoboozi mukama wange. Bannansi bannange abalumirirwa eggwanga lyammwe mwenna gye musinziira okulaba omukutu guno mwebale nnyo. Kyekyo mukama wange. Okay, ku bibuuzo ebibadde bibuuzibwa ekisookera ddala igwe amanyi Okero for some good time as a cousin brother. Kino ky'obubadde bwa sikosero kyo okimanyiiko ki? Okero sikosero amulina era ebiseera ebisinga sikosero waliwo ne cousin sister naye amulina. Tebuli ku Okero yekka. Obulwadde butera nnyo okutambulira mu musa kiba kizibu omuntu okuba nabwo mu famire. Omera ki nkikubuuzizza ekyo nti mu comment section ekibuuzo kibadde kingi nga babuuza ddala mulwadde wa sikosero oba si mulwadde wa sikosero nesi talina bulemu. Kiki wabadde oyogera mu part 1 wali kiki wabadde ogamba nti talina buzibu muntu kyabadde omenyawo? Talina bulemu ku bwongo. Ku bwongo mulamu. Okay, wabadde otegeeza nti yes ayinza okuba alina medical alina kino ekirwadde kya sikosero naye ku mutwe mentally mulamu bulungi. Kino odengezaho okutegeeza bannayuganda. So bino ebintu ebikolebwa osimanyi bw'obadde ogoberera court sessions ez'enjawulo okuvaayo n'akuba mu ngalo n'aseka boogera kooti eri bali mu kwogera n'aseka n'akuba mu ngalo kayinza okubeera nga waliwo omupango. Ako kabadi kwebuzaabuza ng'afukaana aba oba mukyogera mu Luganda manyi pangalidde nnyo mu Buganda kiba Oluganda lwali luli kkiriya ali mu kwebuzaabuza oba okuzannyira ku bannayuganda ku bwongo. Katemba era nga bwe nabagambye omukusooka comedian mulungi nga tuvuddeko bino ebiri mu kkooti era mu budde bw'eddembe asobola okusesa musajja mubeera naye musajja muzanyi wa Katemba mulungi mugezigezi era yo talent agiina. Tubadde tulaba mu kkooti wali bamutuuzizza katebe bwakola emikono bw'ati alinga asika akazindalo takajjaayo nabanga asumagira. Nagambye yebuzaabuza ng'afukaana aba kino amawulire gamutuddemu ennyo kati ebintu abitaddeko next level. Abiteekamu akanyomero omuzannyo gususse musango gwe. Ekitegeeza ffe bye tulaba wano ye nga ye omuntu abikola okujja ekiri ekyogamba nti mutabufu wa muwongo yakikola nga obwongo bwe tebuli kkiriya akikola kagenderere
eiza kisolo mu protectinga nga wane mabega ya Muse n'agamba wakitibwa mulamuze sewulira bulungi kyamutwasiza kokoti atudde irawe byakomye bubadi bwagazaako kuzanya. Okay, waliwo yabuuzizza wano manyi njagala nnyo nsinzire ku bibuuzo byabwe babuuza wano okuwa ekifaananyi otusigira ekifaananyi ekirungi eky'obulwadde tukitaanyizaako. Omukulu agambye nti obulwadde balina even cousin sister omukubo era alimbwa atyo wabulina obulwadde buno naye ekyogerera n'okubwongo nga buli mentale patabudi kyo si kituufu okubeera nga obwongo buliko ekikyamu si kituufu. Omukulu ayinza okubeera nga waliwo ekikolebwa ye ng'ayagala kubaako kyayisaawo. Then omulala yaze n'agamba nti omulala yagambye Okello is an evil man. I saw him on YouTube that he killed his half brother mu myaka ow'emyaka 2. Waliwo omukyala yavaayo babegakaawo masoli no yakabreakingibwa ey'okutemula abaana nava n'agamba nti yattako n'omwana wa muganda we half brother omwana ali wa myaka 2. Ekyo gwe nga gwa wa family wakimanyaako? Akimanyaako. Era ekintu ekyo omuntu waddayo n'agobera bulungi program gye basokola. Nabagamba Okello aleme kwebuzaabuza. Nemamira instance ez'amuntu nga tukyali mu ssomero oyageza okutta bayizi bannaffe ssomero. Naye omwana era yamutta na kituufu. Aleme kwebuzaabuza kugamba abantu buye n'enkuta sola gisala. Mugambye comedian mulungi. Ekitegeeza bino bikolebwa bino tuyinza okuba nga tulina agenda gye tutambulirako kwe bakuteeka. Okay, waliwo wadde abuuza tosobola kuvaayo n'ogenda mu kati nga wali ng'eggaba we bali wali mu we bawozeseza n'ovaayo n'owa obujulizi buno? Ku lwa safety sisobola. Olaba ne kamera naga ngituula mu maaso. Yes. Oba olaba nsobola ogenda mu kooti nga n'obudde buno okujja wano behind the camera oŋŋambya waliwo binneetabo okuttaanya. Naye amasimu gatandise okungulirwa agantiisatiisa. Yetuzaa n'essimu empya tukyazikwata. Osimu zakafuneemu oba 2. Okubeera muganda w'Okello essa zino kyabulabe n'okwogera bye nayogedde kyabulabe. Abantu abakitwala bwe batyo abantu abagenda ababamanyi mmwe nga aba family saa zino muyisibwa mutya generally? Si birungi. Oli asobola okugeya nga tutegedde ne mubambo nawo abatasiba zikweya n'akigamba openly maaso ku maaso n'agamba ye n'atavaayo kizibu kugeya n'agamba kituufu alaali. Naddala bano abasajja ba booda booda batemu mmwe family muli batemu matutira abaana era obudde buno nga wonda banze wano endaba obadde oyambadde ne masiki n'enkofiira otereevu era bwentambula bwenta era omuntu akumanyi tosobola kwekweka nnyo omuntu akumanyi nnyo kiri akumanyi kigeze wano oteekako kiwuudu n'olwessimu zalanza okunkulibwa nange ndi muntu. Kitegeeza nti ne bwebeera nga owa booda omuyiseeko atandikirawo mutemu. Banagana bannange abawangala mwene embeera ya wansi abatali apa bo bakimanyi aba booda titira takimanyi kubaona booda emiseege yaabwe yakuweerawo. Embeera eno mugenda gikwasaganya mukyangu naddala kati nga ggwe personally? Nze kyensaba mu byonna byonna kuba ne family era esimu wezenza okufuna za family nenze nsaba amateeka galamule
ekituufu toli kubiri byagamba nti muganda wange biki galeme mutira liiso ekibi kibe kibi n'abaafa bafuna okwenkanya ekibanga kitufu yeyatta kwanze sijja mulumiza mbu yeyatta kusiinisa aliyo era ne kkooti ekigireesezza kwe kulaba nga bazuula amazima amatuufu ki mutereevu naye oba kizuula nga yeyatta awo bwe ekibonerezo kimusaana oba si yeyatta ateebwe bwe kiba nga amateeka wegalamudde. Okay, ekirala kye njagala okumanya ensonga ya kudipootinga eri because waba alina obutuuze bubiri bwa mirundi ebiri ng'alina obutuuze e Uganda ng'alina n'obutuuze mu America. Deporting gye wabadde oyogerako yabadde etegeeze kubanga mu comment section waliwo eyakibuuza nagamba it cannot be. Njagala ntangazeemu awo what is the right thing ekirimu. Banfunye bubi era ya comment nga teyategedde kinagambye. Okero tamu reporting akungako. Bafunamu obutakkaanya na taata we namuwaliza okudde e Uganda. Era okero so yali alina n'omukisa okwebuliza eyo n'asigalayo n'egende wala. Era okero asobola okudda mu America kuba simu reporting. Tebamu deportinga. Teri muntu wa deportinga nga mutuuze wansi. Because kiringo gamba nti mu maka gange omwana we bamuzaala namukakasa nti mwange muzaala newebuzabuza nogamba muzaalukusi. The fact is DNA eyiyo aba kati kitegeeza wabanga mu America wabanga alina otuuze bwa America so amudiportinga oba alina omusango gwazizza alina bunaanibwa wa mu America. Okudiportinga badiportinga omuntu nga si mutuuze. Bano bangenze kukuba kyeyo ngenze kuyiriba wa deportinga ne bakuwa permit yo neggwako obudde bwo ne buggwako ne bagamba komawo. Singa yakola misango mu America nga givunaanya balisazizza musaza butuuze bwe tekuwa kudiportinga. Kansubire yabuuza ekibuuzo ekyo akitegedde bulungi. Omutuuze bali kusazizza musaza omuntu omutuuze tamudiportinga basaza musaza mutuuze bwe. Waliwo kano ke bagamba nti America ng'omutuuze waabwe be balina mu kufandinga balooya be. Nabyo kisoboka kyoba nagambye mu video eri mu program eri nagambye kyoba omusango duka speed America soone so kuyingira musango guno kubono munansi waayo esolo kujja okumumulula esolo kumusaba mumpe ngende Moses munansi waayo emuvunaanyizibwako 100%. So musaba mumpe ngende Moses so nogamba nti kooti bye mwasaze bya mancholo ne batesa ne government ko kishuki mateeka kikkirizibwa no wataba okero. Tubalabyeko ne wano mu Uganda ng'omuntu akoledde omusango mu nsi endala government n'ebiyingiramu nesaba omuntu oyo nemukomyawo emunziseze wano omusango gw'omukka muvi ne bamuseera mu nsi ye. That's why omusango guli mu speed. Ndowooza nti engeri gyalina obutuuze ne wano kisobola okubeera nga basobola omuvunaanira no kuba waddiza omusango. Wabula kye mbadde mbooza ndowooza kirinza okubeera ekyenkizo singa obujulizi buno tebukakasibwa nti ddala kituufu yatta ne basala mancholo bali basobola okuyingirawo nti bino engeri gye byakoleddwamu tubikubamu ebituli. Omuntu omutuuze wawe mumpe kati okay nga family mbaisagala nyingira mu bintu bino naye njagala ate n'okumanya imwe ne muzeeyi we eri communication eri ki? What is he communicating? Byagamba ki? Muzeeyi sijja mwogerako kwanze muzeeyi soogera naye kintu walidde emyaka egiri mu 10 soogera naye era nsimanyi nnyo kimufaako. So temukyalina yadde connection econnectinga naye ate n'abekika batasobola kunneesamba kuba video yagenze viral
eri gye twakoze yasoose waliwo yagifunye n'atanga gishalinga mu family. Kyekiri kyobadde ogamba okuggyako erinnya ku gundi. Twalowooza nga we tulabise mu kamera omuntu asobola okuba nga tasobola kuteebereza kumanya ddoboozi lya muntu na kiki kyaliko. Era munange ekyo siba kikunenyeza. Twetonda olw'ekyo olw'ensonga tekyadde kigenderedde ndowooza producer yakikoze okulaba nga ateekako tayite eyo. Erinnya twalyogedde wano mu gundi nga tunyumya. Okay, ekirala comment gye nabadde njagala okusomera oddemu yabadde oli yadde agamba nti lwaki totuyambako nojja lwaki totuyambako nojja mu kkooti. Ekibuuzo ekyo nakizeemuko emabegaawo kuba nagambye olaba neewaze kujja mu kamera. Naye ate gwe guno omusango nza tolinawo okukwatirako wabye bye beetaaga bwe bujulizi. Kye beetaaga wano ku musango bwe bujulizi nti gundi yatta oba teyatta. Si buli asiba mbu aba n'omusango. Naye butaba okusiba nsobola okufuna obuzibu obulala. Sitomala gavaayo genda mu kugwa mu bintu by'otategeera. Okay, njagala tumalirize programu eno. Onagamba nti ayinza okuba simuladde wa Sikoseero naye maybe olw'okunywa walagi. Ekyo nakyo kimuleetedde okubeera nga mukovu bw'ati. Ekyo nisambajja kuwe muganda wawe mumanyi twakuba tuli bamukwano. Tana kitamiiza kyakozesa. Tayina kitamiiza kyonna kyakozesa. Takozesa kitamiiza. Era nawe wonda basire munene neekubya. Obibbanga limaze nga tumulaba nga yatuuka enatandika kwa lipooti y'omusawo gye yayogeddemu bwe Masi erabidde alina we yagambidde nti mu kukebera omubiri gwe yamubuuza oba anywamukko naye ate teyakebera oba musaayi mwalimu ki ekitamiiza. Ye okera yamugamba anywamukko naye omusawo teyagenda mu maaso kukebera oba omusaayi gwe oba omubiri gwe mwalimu ekyo ekitamiiza kyonna. Anti omuntu asobola okugamba anywamukko nanywa amazzi aba anywa. Tuli ku bitamiiza. Nanywa soda aba anywa. Kino babadde babuuza kitamiiza mu kkooti. Asobola okunywa sigala si walagi. Nze menya okyolo ekyagamba ekya walagi. Asobola okunywa bbiya si walagi ate bbiya takozza. Kyabadde menyawo kya walagi. Ekyokunywa walagi kyempakanya. Kati okay, nga tubumbabumba famire yammwe eyiyo n'eyabali mwali mubaddeko ko mu kafubo nga bino bimaze oggwawo okugamba nti what is the way forward nga mukikkaanyaako mwenga mmwe. Waliwo ebintu byesigenda kuleeta nnyo mu mawulire nga bisigalira famire ninga meeting twazituulamukko nebiri detail nnyo ebigenda muna sisobola byogera mu mawulire. Okay, byo byerekereza nga bisigale ku sayidi ya famire. Okay, mu bino byonna nga bigenda mu maaso banga embeera eno nga bweri kooti ekyuka lunaku luno ekyuka olunaku luli ekyuka olunaku luno ekyuka olunaku luli olowooza Kalumanywera avaawa gwe nga ggwe? Omusango guno gulimu ka pressure akukalabikibwawo. Ka pressure eiza kali kuba ak'abantu omusango guli okero basa abantu pressure eno kuba mu bantu oba nga bati America munnange nze so abantu
tension gye bataddewo obunkenke bwe batadde mu musango guno nga nagwo guleetawo embeera y'okubeera nti baagala kiggwe. Omusango yavanye bulaga ekintu kyonna kigenda ku social media. Yes. Ne kibeera ku TikTok, Facebook, YouTube. Police eba nnyingi. Tebiba bya bulijjo. Abaana bagezaako n'okozesa AI ne bagamba okera ali mu kufuluma ggwanga. Abagoberera emitimbagano ezo kiraba. So waliwo omusajja TikTok gwe bataddeko ono ow'ebiri oba yaani. Akola nnyo vidiyo ng'aseka. Ng'amukutte ku mukono afuluma ggwanga. Ekyo kikulamu ekikulaga mu musango buli nnyo mu bantu. Okay, bagukoze obadi bonna. Bali n'ebifaananyi byenda banga bamwambaza jjaze ya Maniyu, bane Maniyu yalaba. Olwo gye ndabye bamwambaza eby'abafaadha, bamwambaza uniform ya poliisi. Kwegamba abantu bapikinze nnyo interest mu musango okumanya biki ebigenda maaso mu gwo. Mpozi n'ekirala kinyagala okutereezaamuko abalabi baffe aba Focus TV, munnamawulire w'omukutu ogumu ogwa is it PL teyafa oba ebyamutuukako teyafa. Waliwo bagenda babunyise eŋŋambo oba bibadde bitambula ku social media nti munnamawulire yafa biki wabula yafuna ebiwundu eby'amaanyi, ebisago eby'amaanyi, era ali mu ddwaliro afuna obujjanjabi. So ntereezaamuko mu vidiyo eri yasooka lwo abadde bagenzo nga bagamba yafa, ne munnamawulire oyo teyafa. Wadde nga drone yamutomera naye yasinga kuyisibwa nnyo mu byeno ku magulu. Chance yatuwa nti ndowooza mu kudda reverse ate omutwe gwali wakati wano mu mmotoka, amagulu ge gaali mu mipiira wali. So ekyo tukikonfaminga with the authority lwa nsonga nti ebifaananyi birabiddwako ebituufu mu mikutu egy'enjawulo emituufu ng'ali mu ddwaliro. Ekyokubiri n'emikutu gye twesiga ffe nga bannamawulire gye tugoberera kwe tujja amawulire ge tukuwa, so akyali mulamu. Kooti eyongezeddwayo n'abagambye ekyo nakyogedde mu ntandikwa mpaka ng'ennaku z'omwezi 2 tugenda kuba lunaku lwa Monday. Lwa Monday ku ssaawa 3 era bajja kuddayo egaba bawulire bafune obujulizi obwa visual. Audio visual kitegeeza nti oyinza okubaako eddoboozi n'ekifaananyi. Mu bufuzi gita CCTV footage, CCTV camera footage aleetebwe mu setup eya TV. Bongera okwekkaanya lwa nsonga kinti tewali kirumika muntu yazza kintu nga bujulizi obukwate ku vidiyo. Vidiyo ennyonnyola kitono naye mu bigambo looya asobola okubuuza ekibuuzo nga muwulidde babadde babuuza omusawo naye nga nebyayogera byennyininyini byalinako obukugu by'amanyi, ate looya ye akulaga nti si bituufu oba akulaga nti obitereeze. So yembeera eriwo, otherwise abatugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo mbeebaza okubeera nga mutugoberera nga tukubeera nga mumanya ebisingako. Awo tuyinza kubeera nga tubibawa mu vidiyo ezijja okujja mu maaso eri. Otherwise mukama wange neebaza okutufisizaawo akadde n'ojja n'otuwa info gy'omanyi oba n'otuwa ku ebyo abantu bye baagala okumanya. Era nkakasa nti buli omu abadde abuuza ekibuuzo mu comment section odiddwamu, atadiddwamu oli wa ddembe okuddamu n'okomenti nga kyoyagala omanya. Kyasi we ne beetuwadde omukulu ng'akkiriza okuddamu okuwulikika mu ddoboozi lye, tujja kumufuna abeeko byattanya. Otherwise sinza kubanga nsukka wano. Nsaba busabi igwe agoberera tusigale nga tugoberera era osigale nga naawe ofuna ky'olina ofuna. Nze Ade Wilberforce Ekirime Muyanja okubeera nga nkuwa bino byenkuwa. Nkujjukiza bannaffe aba Focus Event Services bagamba nti beeyu ne bakuwa omukolo omulungi ddala, bakutegekera omukolo gaggadde. So nga ne Focus Graphics and Branding ne bagamba nti basaale nnyo mu kutegekera omukolo omunyivu ddala. Sinza kusukka wano, tusigale mu vidiyo ezijja mu maaso awo. For now, bye bye. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange
bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi